bakadde bange era abatulaba mwebale nnyo okunjagala mwebale nnyo okunzikiririza mu nga bulijjo nze omulangira basamula owammwe leero nno ndeesemuko ekyenjawulo katono nnyo kendeesemu ak'enjawulo omanyi bagamba nti ekiri mu baasa nnyini kyo nga ye yakyesaanuukulira atali nnyini kyo tasobola kisaanukulwa kuba aba takikola ki atakimanyi ssebo omukulu wanowoze no bagiyita mmanya amazima n'omulangira basamula yesewo abantu abakulaba era abagenda okutandika okulaba n'okufulowinga n'okwagala sooka obeeyanjulire amanya agamuyita King Avidon sort out a Konka Music Uganda out of Mukono representing Musayi gwa Bobby yesewo Bobby alina omusayi ogutali gugwe n'ogugwe kati gwena gwa Bobby alina mulala kyesobola okugamba kiri kimu mu luzungu nze gwe bayita Die Hard wa Bobby Die Hard ku Bobby Wine nfiirawo kiba bwekigwebwe ekityo kakati amanya goyogedde gabadde manyize sigakutte bajja gatuddiramu King Avidon musayi gwa Bobby oba Die Hard wa Bobby kakati ekikuleese ng'oyagala n'abantu bakukubanga bakulabye oli musayi gwa Bobby kakati gwenga toli musayi gwa Bobby gwenga gwe omuntu abakulaba abeera abagenda otandika okulaba oba abakulaba gwokola mulimu ki nawe mulangira muganda wange King Avidon gwe mulaba wano saa zino ni musajja muyimbi bwe mbasiri mu music industry ni musajja akola interior and exterior design okitegera muganda wange oli muyimbi ndi musajja muyimbi oyina ennyimba zo ennyimba we ziri nnyingi nnyo naye kankubuuze bagamba abayimbi tebaba na byakkola gw'olina ebyokukola ebirala okikola otya munnaye music si business just talent abamu bagiyita business no eyebeera nsobi music just a talent ekintu kyokola ng'oli mu leisure time then before leisure time olina okubeerawo ne time zonoonyezamu akasente oba akawogo tegeza before music nekyala kyekola okubeezaawo obulamu koze ndi musajja alina famire obadde okimanyi ekyo mbadde sikimanyi sebo ntunula mu kamera ndi musajja alina famire y'abaana babiri n'omukyala jali omulungi anyiriza munnaye omukyala nga yeesiimye takwasa nakumwogerako yadde okwesitaza yesewo kakati musayi gwa Bobby ojja kubeerawo nga waliwo kati ffe tulina mikwano gyaffe abamu abali ebweru abamu nga ayagala okuba nga ayagala omuyimbi naye ng'alina ssente ze nagamba nnoonya omuyimbi omulungi nina ssente zange gwe naatambula naye manyi batugamba abayimbi mwefuula kituufu naye kati muganda wange yayagala osooka otangazaamu nfunye abantu bangi abantuukirira nga banga banjagala kuteekamu ssente naye bwe mugamba nti nyina famire kozi nze mulangira nkiddamu nina omukyala n'abaana nina famire y'abaana abo olwo mugamba nti nina omukyala n'abaana taddamu kukubira ssimu lwaki kuba lwaki ebiseera ebisinga sinafuna mukisa kufuna musajja nteekamu ssente bakyala bokka baagala okukola ki okuteekamu aba ayagala akweyambise so nga nsiri muntu wa sugar mames no nze nyina famire yange and famire yeri happy mulimu basuga mami naye ng'ate alumirirwa famire eyiye eri awaka ng'era bw'anaakuteekamu ssente ye tajja kudda mu birala oba mu biki kubanga kwebali kuno ku programu era bagiraba kubanga programu eno etambula nnyo etambula wangi kati ekyomukisa omubi mbadde sinafunako muntu bw'ati abantu bonna mbadde nfuna bw'omugamba nti nyina famire saagala sulawo famire yange olwokuba nina talenti y'okuyimba taddamu kukubira ssimu naye singa nfuna omuntu agamba nti no yadde olina famire katugende mu maaso ne famire yo ne talenti yo mba mwaniriza n'abasinga bonna abakajja gyendi sinaba bafuna mu mukisa muganda wange kakati omuntu nga tayagadde kuyita ku namba ya simu eri ku mukutu kuno etambula ye nga kati bwakulaba ng'essaawa zino bwe bagenda okulaba n'agamba omulenzi oni nawe namulabako anyimbira bulungi kakati omuntu ng'oyo omanyi tutera sente z'obulango tuzisasulira naye gwe kati koweetuukidde ekyo tojja kisasula naye kati njagala oyiseewo enamba yo gwe nga ggwe kati mulangira ekituufu kiri nti saa zino omuntu gwempa enamba gyesobola osoma sawa zino gyosobola osoma basobola oyitako ne bakufuna yenayina neetaaze asobola okuyita ku 0707 90 8509 eyo Airtel sooka olindeko topapa nnyo sooka ogiddemu
0707 90 85 09. Akati mulimu n'abamanyi Oluganda nganzi ng'oluzungu talutegeera akati nayo gibanjulire era mu Luganda 0707 9 85 09 watu ofunidde ku namba ya simu osobola ogenda ku social media platforms zonna Instagram nkozesa King Avidon Facebook King Avidon TikTok King Avidon mbona wona music platform yonna King Avidon je nkozesa osobola onetaze tukole business osobola okunfunira kubanga lwaki twagala nnyo banene abatulaba bangi betuyambye bangi bemuyambye naye njagala nono naye kwegamba abenga yenyumiriza mu ggwanga lye yenyumiriza mu nsi ye yenyumiriza kwegamba abagambye musajja muzadde alina famire naye abakwana abamwegomba abakwana abo alina mukyala we ekyo nkibagamba kubanga muzadde wabula bagenda otambula naye nga baneeyamba ne bakola bizinesi musajja mulungi talina makoona musajja mulungi atalina emirimu emirala ogw'okuyimba ye abagambye si gwe mulimu gwateekako nnyo essira alina n'emirimu gye emirala kwegamba ye muntu omutuufu tatunuulira kimu nti kwajja okujja ekikumi wabula alina n'emirimu gye emirala ng'omuntu gye yeetuusaako naye owaaye nina ebintu byempulira abayimbi ennaku zino bye mulwanalwana sinna kitegeera kulwanagana mu mbeera abayimbi mulwanagana mu nnyimba ne mwebba ennyimba ne mukola biki mukikola mutya ensonga ezo nze kama koogera nina bwe sigenda kwogerako linnya ssaawa zino kozi ekyo kyaliwo ne kiggwa music industry tulina obuzibu bumu nti omwana w'omu ghetto atalina sente zikola video ya milioni 5 atalina sente zikola audio ya milioni 2 bw'okola oluyimba nga lulungi olakinga promotion kati bali abatusookayo bwawulya chance nafuna chance nawulya kulo oluyimba ng'alowooza munze kama kwogera oluyimba lwe banzibwako muganda wange nesaagala bigendamu lwanyamba nentuuka wentuuka okitegeera efamire saagala giromba efamire saagala giromba muganda wange bampita King Avidon ati kakati omanyi eno bagiyita manya amazima teri ayinza kukwatako ng'oli kumanyaki oli bw'aba yakubba kubanga n'omulala ajja kujjala baddemu kubanga bituuka nnyene ewaffe gye tuli ne bagamba gundi mwaleeta omuyimbi bwati oyo muyimbi nabba ennyimba zaffe lwaki abavubuka bababba nnyo ennyimba muganda wange obuzibu obubeerawo buli bumu tulakinga promotion tetulina ssente songa eno gye tubeera wansi mu gete ene tulina talenti kati bali abayimbi abasookayo eriye baba bagonza abasookayo bangi kuba ne Bobi Wine abo bonna basookayo beŋŋamba saa zino abafuna airplay nga babawuliriza okitegeera kati fe bayita ba upcoming saa zino sigala kugamba nti ndi upcoming kozi lwaki nalikodingako saa zino mbeera rising artist okitegeera kati fe batulabanga like toina osobola kulwana simanya nkuba enduulu bano bansibye oluyimba otega muganda wange batuuzi wetusanga buli bomu okola oluyimba logamba kagendeko mu studio ey'amaanyi nkole ku luyimba banoonyeza nga takumanyi bw'ovaawo n'akubira omuyimbi omunene waayi waliwo omwana azze wano avudde kayonga avudde bugerere naye ayimba bulungi seyo gyayimba yeeyiyo oyimba ne bakola kini balutunda oba oliawo nga nobaolajja tebasobola kukola ki tebasobola kuyamba etegeeza ba DJ be basinga okwonoona ennyimba zammwe si DJ producer gye tugenda mu studio kozi ogamba mulangira nti nganze munnange kanonye emitwalo gyange 5 ngende wa producer asinga okuba omulungi bw'ogendayo n'akubuuza ovuddewa nti nvudde Kalagi Kayunga aba nga tobanyikiddwa bw'ovaawo n'atunda oluyimba lwo okitegeera kyokola abanze bukyaŋŋambaawo sigendako mu talent search lwaki zitegekewa abayimbi video directors bw'oyimba obulungi bagamba ogudde naye still bw'obalanga oyimbye ekyenjawulo ku basinze ne bazimba ekikola ki ekigenda maaso ne bakwozaamu tesigenda mu talent search lwaki nti manyi kyene nti ndi muyimbi kozi ndikodinze music mungi mulangira nyina music mwina mungi abantu bo bakulaba kuba nyina akayimba kenakola akasinga okumanyisa eggwanga mbakaita tojjaako essimu akayimba kakati nze manyize simanyi byakuyimba bannange mbona mmwe mukimanyi nze mmanyi byakwogera bwogezi kakati mbadde njagala oyimbiremu abantu akayimba ku kisebo kankuwa omuzindaalo muganda wange ngoyagala akayimba akamanyisa oba akapya akaliwo saa zino akakuleeta akasi bajja basinziire akayimba akasinga okumanyisa eggwanga bakayita tojjaako essimu tojjaako simu
naye nkayimbira mukyala wange naye nyimbira mukyala wange omulungi anzalira abaana omanyi nafunamuku okuswagana ne mukyala wange nanyiga najjako essimu ntuuka omunoonyanga essimu teriiko neŋŋamba lwa kisikwata peni olupapula ne mugamba nti munaaye nti tojjako essimu mukwano kwagala tonkuba effumu ekyomunange kyentya ne bakutwala kolwa mazima sirye bakanze nti okwejjusa nteka mu mataala mpulira nga si kyefuna nze tekundeka namugamba kankubuzeeko ky'olidde nkusaba tewefuula tawulidde osibuka weeyo gye wakulidde nkusaba tewefuula tawulidde tulaba mwebale nnyo tetwagala bamalireyo bagamba ebiwooma biggwa byokya namba y'essimu eyange eri 07 5 7 2 9 9 3 15 mwebale twagala